Omunnyo ku Ssatu Salt TV mbandizaako nnyo omulabi waffe omulungi gwe atwekuumiddeko osiibye otya nkwebaza emirimu gy'osobodde okukolako olunaku olwaleero kulisaayo nnyo mwe n'abadde Kanani mu kusiiga amafuta okusiigala amafuta kutandisa olunaku olwaleero paka olunaku olw'Essande osobola okugendayoko naawe n'obeera kitundutundu ku kyo. Nze Rita Kamyanko zino Rosette Kalungi tugenda kuba tutambula nga yakozesa bubonero okuyambako abalina okusoomooza mu kuwulira naye katufune emitwe emikulu egiri Munnyo ku Ssatu nkomewo nago mbujjuvu tovaawo. Abatuuze batabuse balumbye amaka ga munnamagye bagasaanyeewo. Time will come the dog will cry. Ni musajja mukulu nagendako nina n'ebiwandiiko. Obuntu obutono obuliwo ng'amafuta kwegenda okutunuulira eteekeko omusolo ogw'amaanyi n'etamanya nti bintu bingi bijja kukosebwa olw'omusolo. Amafuta galinnye nnyo ababaka baleese ekiteeso ku muwendo ogususse. Mu Paalamenti y'eggwanga gye tugenda okutandikira olunaku olw'enkya ababaka bategeezezza nga bwe bagenda okuleeta ekiteeso mu Paalamenti ku ky'ebbeeyi y'amafuta erinnye ng'abantu batandise okubeera nga bakaluubirizibwa. Baagala gavumenti ennyonnyole kino kivudde ku ki nga bannansi bakava mu kubonaabona n'omuggalo gwa COVID-19 era nga bakatandika okuddamu okuzzaawo bizinensi zaabwe. Kaakati nno bagamba nti ate ekisinga okwewuunyisa nti ebbeeyi y'amafuta bwe yeekanama nti ne bwe gabeera gasse ababeera bagawanvuyizza emiwendo ate bo tebagassa. Mu kusoma embalya y'omwaka gw'emisinde ogwaggwa gavumenti yavaayo n'etegeeza nga bwegenda okwongeza shillings 2 zokka buli liita y'amafuta era nga kino abaali beekolera ensibi baategeeza nga kino bwe kitagenda kubakosa. Mu kaseera kano amatundiro g'amafuta ag'enjawulo ebbeeyi y'amafuta eri wakati w'4,546 ne obupetrol station obw'omu byalo etuuse ku 4,700 ekirese okutya nti gye bunagira sabbiiti ejja amafuta gandingire 15,000 buli liita. Kaakati omubaka okuva mu kibuga ky'eggulu Onekalik Dennis ono ategeezezza nga kino ekiro gw'okusoomooza okuli mu byenfuna era nga tuse n'okwebuuza oba gavumenti erina enzizi ez'amafuta ez'okweterekera singa wabeera obuzibu obubabuze. Does Uganda as a country has oil reserve? Many countries in the world, they have what we call oil tank reserves. We don't have that. Does Uganda has economic recovery programs to reclaim if there's any challenges, to recover the country? So those are big issues that we need to look at. Linye taxi saawa zino okuba kamwokyo okutuuka wano bali kusaba 13 which means olunaku omuntu ono average olina okubeera n'omutwalo gumu 12 okusurvivinga ate si nti okwagala kwenanyini wa taxi nedda embeera eriwo Nangooli era atuuse n'otegeeza ng'ebyenfuna bigenda okuddamu ate okusereba. Twali tumanyi tulwa covid naye tulaba kati abantu bali kukozesa covid as an opportunity okufuna sente mu bannayuganda empitirivu. Yombako okuva mu kitundu eky'ebugiri municipality Asumani Basalirwa anenyeza nnyo gavumenti olw'okulemba okuteekawo enteekateeka yali erina okuyamba bannayuganda nga bakava mu kaseera akazibu. Kati gavumenti yeerowooza nti obuntu obutono obuliwo ng'amafuta kwegenda okutunuulira eteekeko omusolo ogw'amaanyi n'etamanya nti bintu bingi bijja kukosebwa olw'omusolo. Ndowooza nti nga Paalamenti tuteekwa ensonga eno gikubaganyako ebirowoozo kuba etukwatako ng'abantu. Eky'omukisa omulungi nti enkya Lwakubiri tujja kufuna omukisa okusaba gavumenti ennyonnyole nteekateeka ki ekisooka ennyonnyole lwaki amafuta geekanami. There is a colleague who is already thinking about putting up a motion for it, and it's something we want to look into and see how we can regulate the fuel prices plus other prices so that we are not 100% free market, demand and supply. Everybody can set the price the way they want. In that way, the businessmen can exploit our people. N'ebirala bikyalinnya tetusobola kweyisa bwe tuti. Gavumenti tesobola kubeerawo nga tefaayo. Buno bwe budde bwe twetaaga gavumenti eveeyo ejje mu Paalamenti etubuulire n'ekiwandiiko etubuulire ki kyegenda okukola. Agenda okuwulira nga nakyo waliwo akiri emabega ne tusabe Katonda tutunule tulabe gye tulaga naye nga gye tulaga si wangu. Buli kkubo lye tukutte lyonna lirimu enzikiza. Olaba akataala kakibululu so kitegeeza tuli mu buzibu tukyakaba kyamuta ate n'ebirala bijja bannayuganda tubagumye tikukyenda bako nganzi bingi
bikyajje kati tugenda mu school fees abamasomero bano atandika okufulumya banka siripu. Nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunnyo. Mu palamenti nga tuvuddeyo katugendeko mu bitundu by'ebbira wali eyekireka mu Bulenga abatuuze bakedde kwekalakaasa ne balumba ekikomera kya Captain Tugume Agre nga bagamba nti omukuumi we Private Oboy aliko omuntu oba omutuuze waabwe gwakubye omuggo ku mutwe ekimuviiriddeko okufa ng'addusibwa mu ddwaliro ate nga bagamba tisigwe mulundi ogusoose omukulu ono aludde okubanga kino akikola abantu era nga kibeeyaka kituusaako omuwendo guweze basatu nga tebagenda kukigumiikiriza. Amagye ekireka bbira mu ggombolola ya Mumyuka mu disitulikiti y'e Wakiso gatiisizza abatuuze okusaanyawo amaka ga mutuuze munnaabwe munnamagye Captain Tugume Agre. Abatuuze nga bambalidde emigemerawala n'amayinja bakedde kusalako kikomera kya Tugume oluvannyuma lw'omukuumi we ategerekese erya Private Oboy okuba munnaabwe Mbaziira Vincent omuggo ogwamujje mu bulamu bw'ensi eno. Ekirungi waliwo kamera so poliisi ekyatandikirawo. Omuntu abasi Grace nafa n'abaawo segera akamuwulira abantu bafa tajja tusatu mazone nga tewali nsonga lwaki abantu abattira bwereere era n'abamanyi bafa ne Kaside yafa twamuziika olobale awo lwabo time will come the dog will cry. Nannyonga Teddy mwannyina w'omugenzi annyonnyola engeri omukuumi Afande Oboy gye yasseemu mwannyina. Waliwo ababoda abayitawo n'amukuba amazzi waboda n'akola kinagezaako kale na lwaki ondiida amazzi musajja n'amuggyako ku ppiki n'amutuuza wambu wansi kati ababoda abalala ne bakyuka badde bataase munnaabwe kati bwe badda n'aleetawo awo akajagalalo kati abantu nabo ne bakola ki bajje bataase bano ababoda kati mu bantu abaagenda naye muyagendera kati omusajja ndooza bwe yalaba abantu nga bangi n'afuna omuggo gwe ndooza gwakozesa okukuuma n'ayagala afuneko kale gwonna gwakubye kati mu kkuba yakubamu brother wange. Abatuuze bagamba nti Captain Tugume n'omukuumi we si gwe mulundi ogusoose okutta omuntu era ng'ono aweza omuwendo gw'abantu basatu abaakatirimbulwa. Atuviire omusajja ayitiriza nnyo tukuba buli ayitawo n'amukuba sawemu noyitawo waneeno nakkuba omilitale oba UPDF oba wamagye simanyi nakumanya n'omusajja alina effujjo oba kiki oba ffujjo lyaki obatatoyo munene okuba nti tatoyo wamagye munoka lwebedde sevide ku kikomera kye aba ayagala ogijje onooba omuyisa buyisa kirooko batukwana wogaana bakugirayo bumundu bwabwe wogaana ngani waliwo ategerekeseko nga Namyalo ngono alina okusomoozebwa mu kwogera n'abalala balumiriza abantu bano okubakuba era nga n'emagombe nabo basimatukayo busimatuse. Nze kenyini na parking emoka yangawo nekube mwana wange ng'ombe abasika ne bavaayo ne bakunkuba emiggo omusajja oyo yakuba obuvubuka we yava okunywa mwenge wali n'afuira mu Nabirula oyo omu Denesi. Nze ng'omukulembeze omu ku bakulembeze abali mu Wakiso bannange tuvumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa omukulu era ne tusaba yeveeyo yetondera ekyalo oba si kyekyalo akikole ki kubanga si ye muntu asoose okukola ki okubwa batugamba ekijja kibaawo ffe tukivumira ne sekuvumira era ne tusaba gavumenti ejje etukwatizeeko. Byakayanja Amon, Bulletin TV, Omunnyo. Mu bitundu by'ebbira nga tuvuddeyo katugendeko e Luweero mu town council y'Ekiyenje ewali abatuuze abakolera mu kirombe naye ng'ettaka kwe bakolera emirimu gyabwe waliwo omugagga agamba nti lye era bagenda kubagobako wabula batuuzizza olukiiko n'abakulu nga ne nannyini ttaka mwali basobole okugonjoola ensonga kwani nannyini ttaka omutuufu ate gubadde gukyali gutyo ne mu ggombolola y'Ekirinda mu Makindi Ssaabagabo ne wavaayo abatuuze abategeezezza nti bakooye abantu be balaba nga bakaalakala n'amamundu kibategeezezza nti oba oli awo beebo abaagala okubagoba ku kyalo kwe bali.
Embeera wakati w'abakolera mu kirombe ky'amayinja ekiyenje mu tawuni kanso y'e Luweero okuliraana amaka g'obwa pulezidenti w'eggwanga ag'e Luweero eyongedde okusajjuka wakati w'abakolerawo n'omugagga Isaac Nanzuka eyeeyita nannyiniwo. Enkayana zino zimaze ebbanga ddene era nga twazikulagako wano ku Salt TV mu mwaka gwa 2019 mu mwezi ogw'omusanvu ng'abakolerawo mu kirombe baatuuka n'okwonoona ennyumba y'omugagga oyo nga bamulanga okubaliisa akakanja. Kaakati aba Land Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka basazeewo okuziyingiramu bekeeneenye buli kimu nga kino bakikoze olw'omugagga Nanzuka okuddukira eno bamutaase. Tusooka kugonjoola abantu abo abakayanira obwannannyini ne tuzuula ani nannyini omutuufu n'ani nannyini omukyamu ne tusobola okugenda mu maaso. Mu lukiiko olutudde ku ttaka lino kwennyini wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu poliisi, omugagga Nanzuka ategeezezza nti alina ebibanja ebiwerako ku ttaka lino ng'aggyeyo n'obukakafu obw'endagaano kwe yabifunira. Era ekifo kino ndowooza era nkakasa nti mu kitundu kirinako endagaano nga kiyamaanyi onegenzi. Mu kwekkaanya ensonga zino poliisi y'e Luweero ne Charles Kasujja atwala Buganda Land Board ettabi ly'e Luweero bakulembeddemu ababaddewo ne balambula ekifo Nanzuka wagamba okuba n'obwannannyini. Ssentebe w'ekyalo Kiyenje Sseggujja Christopher asuubizza okuyambako mu kugonjoola ensonga eno. Kyesiza okunyumirwa mu muzannyo guno guli mu ofiisi zange kubanga gwa bibanja. Avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti y'e Luweero agambye nti bagenda kukola okunoonyereza okugenda ewala ennyo mu nsonga eno okuzuula amazima kiyambe okumalawo okugugulana okumaze ebbanga. Tugenda kwata ne Buganda Land Board Nanzuka aleete ebintu bye already alaze, aleete ebipapula bye n'abantu buli omu tujja kufuna muntu kinoomu tusooke tujje buli omu tutegeragana. Gubadde guli gutyo n'abatuuze ku kyalo Kirinda ekisangibwa mu ggombolola y'Amakindi e Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso ne bagamba nti basula ku butaace olw'abasajja n'abasirikale abatambula n'emmundu ku kyalo nga bagenda balabula abatuuze okwamuka ettaka kwe bamaze emyaka n'ebisiibo. Bwakujjanga ne batuyiikiriza ne mukulu ddaani nga bagamba nti ffe twazimba mu nsobi ku bbanga lye tuzimbidde babaddewa. Gwe ayagala okumbalirira, oyagala okungula, oyagala onneebalirire. Naye ekitwewuunyisa ate kwe gamba nti ffe twayingira ewaabwe ekyo ekisinga otuluma. Bano balumiriza omusajja ayitibwa Dan Barugahare Naggaga ow'e Bugoloobi gwe bagambye mbu ye ne Munyaneza Richard abalala gwe bamanyinga Munyanyezi ng'alina kampuni eya Southgate mwayita okutwala ettaka ly'abantu. Omusajja yajja abba ettaka ly'abantu ng'aliwo mu ne Buganda Land Board era agamba nti Buganda yamuguza ewali amayumba g'abantu ajeeyo emmundu ayala kuba banange nyina era ngamba okunkuba. Southgate company mwandibadde mukolanga obwongo bwe bubalagira ne mujja bulungi ku ground ne musasula abantu ettaka. Kyokka mu kwogerako ne Dani Barugahare gwe balumiriza okuleeta emmundu ku kyalo akkiriza wabula nti zikuuma ttaka lya mugagga. Ettaka lyatugwa pulizoni, ettaka lyona Esperance, ettaka lyona ya kampani eyaffe. Tugamba nti tuli ku ttaka ly'abantu nti gye tukuuma oba tuliko gwe tutulugunya tubaliko gwe tubbako ettaka li. Ettaka lya kyapa, ekyapa weekiri. Kati Mengo yalina ekyapa. Abatuuze era balumiriza ossi wa poliisi y'ekibiri Afande Vuchuri ng'ono bategeezezza nti akolera ku ntoli z'omugagga Munyaneza Richard era nga naye aliko byalambise ku lukomo lw'essimu. Buli we tugezaako bwe tutyo okuteekawo enkumbi nga baleeta abasirikale oyo Dani ng'alagira batukuba amasasi. Twagenda ntulipootinga ne tulipootinga omusango gw'emmundu nga ne vidiyo ezimu tuzibawadde naye DPC ye yamukaka atuggyeko statement ey'omusango gw'emmundu naye yali agaanye. Byakyambadde Rollins ne Kawoya Samuel ku Salt TV Omunnyo. Ebyo nga tubitadde ebbali katugendeko ku ttaka ettukuvu e Kanani olunaku olw'eggulo twakomekereza ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba bw'atyo omusumba Aloysius Bugingo n'alangirira nti sabbiiti eno egenda kubeera ya kusiiga amafuta era abakkiriza bagenze mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ne babasiiga amafuta bw'atyo omusumba Bugingo n'abakakasa nti buli ekibadde kiganye omwaka guno nga bamaze okufuukibwako amafuta kigenda kuggwa babeere bawanguzi. Mu kukomekereza ekisibe ky'ennaku 14 olunaku olw'eggulo ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani, omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries International
yalangiridde okusaba n'okusiiga amafuta okutandise leero. Bayibuli egamba nti bwe baamala okubuulira ekigambo ne bateeka amafuta ku bonna abaaliko emizimu, endwadde na buli kimu ne bibavaako. Enjiri esobola okubuulirwa, essaala n'esabibwa, naye ng'ate weetaaga n'amafuta okutula ekikoligo. Abakkiriza bangi beetabye mu kusaba kuno okw'amalya g'ekyemisana, era omusumba Bujingo ategeezezza nti Katonda teyamutuma kukola kirala okuggyako okusiiga amafuta n'okusabira abakkiriza, abalokole n'abatali. Twamazeeko sizoni y'ekisiibo, kati we twogerera tugenda ate mu sizoni ya kusiiga amafuta. Nga kye tukola kwe kuggyayo ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Tulaba ate ekinaatulemesa. Omusojjengo akakasizza abakkiriza nti buli kibadde kiganye ng'amaze okubafukako amafuta sabbiiti eno yonna kyakugenda babe bawanguzi mu mwaka. Olunaku olumu mu nnaku zonna omugugu gw'omubi n'ekikoligo kye, omugugu guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kiriva ku bulago bwo olw'okufukibwako amafuta. Akati nze Bujingo tebampita kutunda sipeeya. Siri pulamba, nedda, siri teira. Nze omulimu ogwange kwe kuzuula ekigambo kya Katonda ne nkiteeka mu nkola. Bwe bagamba nti olituuka ku nnaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Ani ali kufukako amafuta? Bujingo wayingiriramu. Ategeezezza nti buli muntu Katonda yamukolera olunaku lwe, era n'asaba abakkiriza obutabeera na mbeera ey'obutaagaliza Katonda bw'aba bawadde omukisa. Kyonna ky'olowooza nga kikutawaanya, bw'olwanagana n'ekintu doozi n'ogimalayo, gwe paati oba ogikoze. Kati sitwagala kufuna underdose, tusabye tusiibye ekyo tukimaze, nga tunoonya byonna bye tunoonya. Tugamba nedda oba omugugu oguwulira oba toguwulira, funa amafuta. Abamu obadde okirina kigenda kuvaako, abalala kibadde ekyagala kujjira. Ebitawaanya abaana b'abantu biri sizono. Waliwo ebikeera, waliwo ebijjanga oli muwala muto oba mulenzi muto, waliwo ebirinda oyingira obufumbo, waliwo ebijjanga osoma, waliwo ebijjanga omaze kufuna mpapula zo. So kati ffe tugenda kutula ekibaddewo ate tupreventinga ekibadde ekijja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Tugenda kutula ekikubaddeko ate tupreventinge ekibadde kisetinga okujja. Okusaba kuno okw'okusiiga amafuta kwetabyemu abakkiriza bangi nga basinga bazze ne bye batunda. Munnabuddu Bujingo ategeezezza nti okusaba kuno sabbiiti eno yonna kwa kutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya ku ggwe nga bukyali. Buli lunaku Mukama tatondangayo olunaku nga tagenda dukolerako, okuluteekawo kwennyini kubakola. Gwe okuba gwe nange nga tukyali balamu Katonda aba yakoze. Kati buli lunaku luyinza obutabeera lulwo naye lubaakawo agenda okusumulwa. Buli lunaku kyova olina okuba n'omutima oguteredde, tofuna kasajja ku mutima kubanga Bujingo yabotola. Saavisi kati nja gitandika nga bukyali abasinga obunyi musanze natuuse dda era ng'egenda mu maaso. Enjiri tegenda kutuusa ssaawa 8. Ndeka obudde bukyaliyo. Tewagenda kubaayo gwe nteekako mafuta ogenda okomewo nga bwewazze. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ngambye tewagenda kubaayo gwe nteekako mafuta ogenda okomewo nga bwewazze. Tekisoboka. Oba oli mulokole, oba oli musiraamu, oba oli mukatoliki, oba oli mwangirikani, oba oli mu Seventh Day, oba oli musodoksi, ekkanisa ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabiramu. Bantu kikaaki bonna
akatiriza nti House of Prayer Ministries International nyumba ya Mukama ya kusabiramu era tesosola nga neetaba mu kusaba kuno Katonda wa kumukolera. Matthew 21:13 feel at peace. If you are not born again, you cannot be here by accident. Not at all. You are here for a purpose. And God himself is going to serve your purpose. Enyumba ya Mukama eyitibwa nyumba ya kusabiramu kabila zote watu wote abantu bonna. Oluvannyuma lw'ekigambo ekiryowa omwoyo omusumba Bujinga atandise okusiiga amafuta abakkiriza nga buli omu abadde amusanga mu kifo kye n'olunaku olw'enkya kijja kuba bwe kityo. Byatumwebaze Godfrey, Ssatu TV, Omunnyo. Ensonga ezo nga tuzitadde bali katugende ku kakiiko ka Anti-Corruption Unit akakulirwa omukyala Afande Edith Nakalema ategeezezza nti bannayuganda muloope nga abantu bemulaba nga batulugunya abaana abadde alaga omukyala tulihawe Rebecca bannamawulire ng'ono kigambibwa nti bba yamubbako omwana n'asooka mubuzaabuza nga bwe yasaddaakiddwa wabula ate oluvannyuma ne basanga omwana ono nga mulamu. Akulira akakiiko ka Anti-Corruption Unity asabye buli munnayuganda yenna okukwata kusa n'okuloopa abantu bonna abakyagenda maaso n'okutulugunya amabujje. Why can't you arrest that person and present them to police or at least defense security in your areas since they are LCs with the Defense Council? Afande Edith Nakalema akulira akakiiko kano agamba nti tekigasa muntu kukwata bukwasi butambe wabula nga weetaagisawo okubatwala mu bobuyinza. Omwana ng'owulira omwana yenna waali akaaba omuzadde dduka mangu n'obwaba muliraanwa n'obwaba ng'ayitako ku bodaboda muyimirize abantu abo abakaabya abaana mubawaabire mu bakulembeze b'ebitundu mutandikiraawo. Ono okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwalagidde omukyala amanyiddwa nga Tulihamwe Rebecca omwami we gwe yabbako omwana n'amukweka. Tulihamwe Rebecca, you are the mother who called our call center. I'm still struggling with the name of the aunt. Oh, Ampira Grace. Ampira Grace is the one that had this child. Of course, we are blaming you for not having reported that you had a child who you didn't know the mother, a 1-year child, who you didn't report anywhere. Nakaboke Jake ono nga yakulira okunoonyereza ku poliisi ewa Kiso agamba nti omusajja Samu Mwesigye yamaze dde okukwatibwa nga oneetegeeza poliisi ng'omwana we yamusaddaaka. Wabula Samu Mwesigye yamaze ne yeekyusa n'agamba nti omwana yamutwala wa mwannyina era poliisi gye yasanze omwana ono n'amukwasa maama we. Ne tumuuza e Bulenga ewa Kiso we twamubuuzira ebibuuzo byaffe n'atugamba ati mwana yamusaddaaka kubanga yali yeetaaga $8,000 era n'atutwala paka Emabira. Emabira bwe twatuuka tetwasanga kyona era tetwasangayo amagombe. Ne tukozesa okunoonyereza kwaffe n'obukugu bwaffe ne tumubuuza ebibuuzo byaffe paka jjo bwe yatuuse n'atulaga mwana waali we twamusanze Kajansi. Omukyala Tulihamwe Rebecca abuulidde abamawulire engeri omwami we gye yamwambako omwana. N'agaana okundagirira nenkera kati nze mu kubuuza okwo nalowooza nti nno oba kyangu nnyo ajja kuzza omwana kati nagenda okulaba bisajjuse kuba omulundi ogwasembayo mubuuzanga nnaku z'omwezi 22 n'aŋŋamba bajjajja be bamututte embalala kati awo nange we nazukukira n'eŋŋamba onalabizanzanira. So twagala obbategeeza tugenda teekawo amaanyi gonna ku mukyalo ono Anna Kampi tusuubira tuli mu munoonya twategedde ebitundu byaddukiramu era eyo gye tuli mu munoonyeza. Samu Mwesigye asindikiddwa mu kkooti okwongera okwera ennemba n'omusango gwe. Byawandu Boni, Ssatu TV, Omunnyo. Ssatu TV, Omunnyo ku Ssatu okyali mulabi mulungi tugendagendako omukuumulako naye katukulekere food for soul emmere y'omwoyo bwe tunamala okugirya ate tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri nakyo kinyuvu nno tova ku munnyo. Food for the Soul akutuusibwako Job Line Consultancy Uganda Limited bafunira bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga basangibwa Naalya emabega wa
kulikayo nnyo mukuumulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV Munnyo ku Ssatu gwetambula nagwo ekitundu kyaffe ekyokubiri katukitandike n'ebivumbuddwa emboozi zaffe abo mu myaka omusanvu egya Salt Media abayambiddwa nga tuyita mu kanyomero kano ak'ebivumbuddwa. Waliwo onkuba Kyeyo we Jordan eyali abbiddwako ssente ze yali Salt Media yamuyambako okuddamu okufuna essente ezo. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use Sokozi Plus. We have a variety of products. Sokozi Plus, mint fresh. Sokozi Plus 361. Sokozi Plus, Pal Calcium Brightening. And Sokozi Plus, Whitening and Sensitive. Nkuba Kyeyo Josephine Nakisekka yegatta ku bantu bangi abatandika omwaka 2020 nga bali mu ssanyu. Mu kiseera ekyo Nakisekka yali mu ggwanga erya Jordan ku Kyeyo era yatutuukirira ku ssimu ng'ayagala okumuyamba ku mukyala Hajati Zahara Namata amanyiddwa nga Maama Haruna gwe yali alumiriza okulya ssente ze yamuterese ziriyo mu bukadde kumpi 8. Ebigambo bye byasooka yatusaba kumuyamba. Kakati mukwano nze following emboozi ez'abantu ab'enjawulo nga bankuba Kyeyo bannange naye nnina omukyala ono yandya ssente nsaba okuyambibwa omukyala ono at least ku ssente ze mubanja na bw'anaaba akutteko ekitundu n'akimpa. Oluvannyuma Nakisekka yatubuulira ku bya ssente ze na buli kimu nga bwe kyatambula okukakkana nga gwe ziteresa amugambye asalewo okubulamu ne ssente kyayagala. Era omukyala oyo teyanzikiriza kukola ki kuddamu kumubanja ssente zange yadde n'omulundi n'ogumu ate nga ssente zange zaali nnyingi kuba zaali ziwera miliyoni eziwera ddala 8. Mukyala ono tava ku Salt TV era wano we yasinziira n'atusaba tumuyambe olw'okulaba abangi abalinga ye abayambiddwa. Mpazi watugamba nti bwe walaba TV ya Salt biki? Bwe nali nga ndaba ennyamba gye muyambamu abantu bano abakuba ekyeyo nga ffe abakuba ekyeyo kubanga ntera okufolowinga nnyo amawulire ga Salt TV kati bwe nalaba akanyomero ako ba pulogulaamu eyo nange ne ndowooza nti oba oli awo nnyinza okufuna obuyambi okuva gye muli mukwano. Twabakana n'eddimu ly'okutaasa ssente ze. Omukyalo ono teyali mu ggwanga era mubamu ku be twattunka nabo ya Hajati Zahara owa Parazone ngamba Maama Haruna. Namubuuza obanga Nakisekka bye yali ayogerako yali abimanyi. Saala ali ku kituufu lwakuba ndi agenza ayongeramu ebyo naye nga Saala ali ku kituufu kubanga ssente ze azaagala era yazikolerera. Okitegeera bulungi. Sebuuma ye musajja omubi afembayo okubeera omubi kubanga singa yali abadde ayogerezeganya ne Saala teyandituuse ku ekyo naye Saala abadde ndowooza ssente Hajati baazimuwa yazirya ng'ate nange mbadde Sebuuma buli kiseera mubuulira nentuuka okukolimira Sebuuma mugamba buli kimu ekibi ekifembayo. Okitegeera bulungi. Mubiwulidde naye ekituufu kye Hajati. Naye lwakuba nti Saala munnange yanvuddemu nga bw'oga nti kanve mu muntu ono nkole kino naye nga ne Saala amazima agamanyi Saala naye nga Saala mutuufu byonna byakola muki mutuufu. Sebuuma gwe nneekwasa sirina gwe nneekwasa era Saala simwekwasa. Ekitegeeza ne George naye bajja mukwata. Hajati ye yatugamba nti abanja mwana we Sebuuma. Bano bakkiriza okusasula Nakisekka waakiri obukadde 3.5 ne bakola n'endagaano ne maama w'omuto ene Uganda okukakkana nga bamuwaddeko akakadde kamu. Nakisekka olwo mwakkiriziganya mutya? Bwe bamaliriza okukola endagaano maama wange Hadija Namugenyi n'agiteekako omukono era endagaano eyo bwe yamaze okukolebwa bansasuddeko akakadde kamu ak'obuliwo nensigala nga manja balance wa bukadde 2.5 nga Hajati we yagamba nti miliyoni zaali 3. Olwo balance omufuna ddi?
tebambuulidde nti oba bajja zimpa mu bbanga bweriti oba bweriti. So yembeera eyo awo wetwakoze eki wetwafundikiridde. Wakati mu ssanyu eringi Nakisekka yeebazizza Salt TV. Kale wamma n'atusiima era awo nno kale ndi musanyufu nnyo ku lwa Salt TV kye yankoledde okusobola okulwanirira omuntu we wansi n'okuba nga esobola okutuyambako okununula ebyo byonna ebiba byatutwalibwako. Entandikwa y'emboozi ya Nakisekka n'ebyeyitamu tebyabadde byangu, kyokka eyatandikira mu maziga laba bwe twagikomekereza nga musanyufu era ng'asiima busiimi. Bya Robert Mutebi, Salt TV, Omunnyo. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh bread. Hey! Mama. Abange, mwoba muva mu mmotoka, muveemu. Naye nze sirina gyendaga. Tunuulira amazzi gonna bwe ganjalidde mu luguudo. Tunuulira ebidduka bwe biyigayiga n'okuyitawo. Maama nnyabo, kuno si kufa kwennyini. Ssebo, ngamba omukulu afungiza empale. Gy'olaga olabayo. Nze nno ku kyendabye, wano wasaana alina gambuutusi. Mpozi n'omuggo ogukuyambako okutambula. Kubanga bwe kitaba ekyo, wandimenyeko okugulu. Sinakindi okufa n'ofuuka embuyaga ezikaza engoye. Abatuuze b'Ekyankwanzi, temumanyi nsonga ya bulungi bwansi. Temusobola kulabika nga mugogola emyalo egyo amazzi ne gasobola obutanjalira mu makubo gammwe. Ye abakulembeze, mweno temuyitayo. Mukakasa obulumi bayitamu temubulaba. Ffenno nga Salt TV wano wetuviirayo ne tukutuusaako embeera ng'eno okusobola okulabika ng'oyamba omuntu ogw'okiikirira. Area awareness, Nowora Gabjel, buli lwa bbalaza, Omunnyo ku Salt TV, Omunnyo. Abero Kitaka byatuleetedde olunaku olwaleero. Eggwanga lya South Africa basemberedde okweddiza ekikopo kya Africa ekyokubaka mu mpaka eza Africa Netball Championship. South Africa ekubye Uganda olunaku olwaleero ku bugoba 5-7 kwa 3-7 okutangaza emikisa gyayo. Gezezaako kye tusobodde abamaaki nga ampaya tebabadde kusaidia ffe naffe ng'abazannyi twonoonyemu naye tugira kyereza enkya koze enkya ne Malawi naye egenda kujjanga ery'amaanyi. Ye President w'omuzannyo guno mu ggwanga Sarah Babirye Kityo okuwangulwa kwa Uganda akutadde ku bakomonsi ba firimbi bagamba nti kumpi bonna bava mu ggwanga lya South Africa. President w'omupiira gw'okubaka mu Africa ye President wa South Africa. Akulira abafuuwa empaka z'okubaka mu Africa bamuyita mukyala Joan Smith mu South Africa. Ebifo byonna eby'amaanyi era ebyobuvunaanyizibwa byonna bye South Africa. Uganda yakudda mu nsiko olunaku olw'enkya nga yeŋŋanga eggwanga erya Malawi mu muzannyo ogusembayo mu mpaka eza Africa Netball Championship. Mu mipiira gy'amasaza ng'amasaza ag'enjawulo gakyagenda mu maaso okweteekera empaka ez'omwaka guno, lyo essaza lya Butambala liguddemu nnabe bwe wabaluseewo enkayana mu bakulembeze b'essaza lino nga kino kitaddewo bunkenke mu nkambi y'essaza. Ng'asinzira ku ofiisi ye e Luzira, Haji Goloba Adam Ntale ngono yalondebwa okubeera ssentebe wa ttiimu y'essaza omwaka guno yeemulugunyizza ku ngeri emirimu gye gitambuzibwamu olw'abakulembeze bayisa ab'ekibogwe. Tewaliwo tabbu yonna ku nze nasaza ne Butambala nga nze mutuufu. Nkakasa nti bannabutambala n'essaza bajja kutunuulira omutuufu. Nze siina kko lyonna Butambala naye ate abaami abo balina problemu zaabwe Butambala. Njagala kutegeeza abannabutambala nti Butambala si amanooti na mwami Magala. Butambala ebadde mu nkambi okuva amasaza g'omwaka guno lwe galangirirwa. Tukyali mu nkambi kubanga Katambala tannatubuulira nti ttiimu teriiwo, ne kyeyamaani yennyini tannatubuulira nti ttiimu yagitadde. Wabawo obutakkaanya bwonna buli ku ttiimu emu ku masaza agazamba empaka zino bajja eri olukiiko tuwulirize ensonga zaabwe tulabe kiki ekyetaaga okukola.
Butambala lyerimu ku masaza gatawangulangako kikopo kino okuva amasaza lwe gatandika mu mwaka gwa 2004. Ate ebyo nga tubitadde ku bbali nga wasigadde ennaku mbale empaka z'ebikonde ezaatumibwa Champions League zitandika okutojjera abamu ku bazannyi b'ebikonde nga bakulembeddwa mu kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde Shadil Musa Boji, David Kavuma Semujo ne Catherine Nanziri kw'ossa Isaac Masembe balinnye mu kyoto obutateeka mukono ku ndagaano yonna n'ekibiina ekibatwala ekya Uganda Boxing Federation nga bagamba endagaano gye babawa erimu ebirumira bingi. Twagala national team era twagala zanyira eggwanga lyaffe, twagala kulikiikirira. Yensonga lwaki tukoze press eno ekigambo kigende direct eri federation, Mr. President n'abantu abaliwo ab'enjawulo basobole okukimanya nti ensonga zino ba contract eno tefevarinze bantu bebakola ki bebaagala. Abazanyi bagamba bamaliridde waakiri obutaddamu kuzanyira ttiimu ya ggwanga singa abakulira ebikonde babeera tebaddirizaamu. Ngenda kubanga nzanyanga pulo ngamba kolera ssente naye ate nze nga sifunamu, so nga ate abantu abamu tulina ebyokukola, tulina obuvunaanyizibwa. Kati nganze ni musajja musizi wa langi, kitegeeze mulimu gwange ngenda guvaako. Nina egundi gye ndowoozaako ey'okutandika profession naye nga tageti yange tebadde ya ssaawa zinene. Kiba kitegeeza nze nganze ng'omuntu seyinaako ki? Seyinaako obuyinza oba rights. Once when signing eno contract, buli kimu ekyange ngenda abantu wadde ki? Federation. Tuwaliriziddwa okunoonya ku Steven Sembuya owa Sembuya Boxing Club nga kulaba nannyini club ez'enjawulo asabye abaana bano bawulirizibwe. UBF egamba nti baboxers basayininge contract kibabawadde ku pepo okusayininga si contract, wabula babawadde mateeka nti sayininga oba tosayininze tukugoba. Naye nga kyenandiloozezza engeri contract gyebeera wakati wa parties ebbiri, baboxers bandibaddeko ne kyebakkaanya awamu ne babeera ne central point ne something ekibagatta awamu. Ekyennaku nti baboxers abavuddeyo olunaku olwaleero bebasinga mu ggwanga, ne kitegeeza nti crop oba boxers abayinza okugenda mu Commonwealth bagenda kubeera bakiwuggwe. Kiki ekiddako eri abaana bano banakkirizibwa okuzannya oba nedda? Singa bavaamu kirekawa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo. Tetugenda kusukkawo nze Rita Kamya obadde mulabe mulungi ow'Omunnyo ku Ssatu nkozinoleza eti kalungi katuleka abakyala abasatu abadha junction Susan Makula Nantaba Bujingo Antisu ne Pavin batwale maaso n'ekitundu kyaffe ekiddako eky'enteekateeka za Salt TV. Musule bulungi mweraba.